Omusajja akubye akasabuuni live ku NTV ng'ensi yonna eraba. Omusajja akubye akasabuuni live ku TV ng'ensi yonna eraba. Bino nno byabaddewo ku Friday eno eyakaggwa nga 25 ku show eyitibwa NTV Mix Show ebeerayo buli lwa Friday akawungeezi. Wano abalabi ba NTV ebakkiriza okubeera ku Zoom. Buli omu n'abeera nga participating mu show nga music playinga nga buli omu asobola okuba nga azinira mu nnyumba ye era nga abeera live ku Zoom era nga babeera babalaga wali obeera obalaba. Kati omusajja yagenze najja ku Zoom nga ali part of the audience oba giyite online audience ey'abantu abalabira ewaka. Nenga bali live ku Zoom era wali nga babeera balabi. Bwina wona wobeera oli nkasitoba nga otunize in mu NTV obeera osobola okubalaba. Omusajja yazze najjayo waya n'atandika okwemazisa oba kiyita okumasturbating nga live ku TV ng'ensi yonna eraba. Kino no producer kyamukutte off guard. Abantu abamujjukira abarecordinga shows zino nga bagenda zitaka ku YouTube oba ku Facebook. Already producer yagenza pullinga down video eyo nga abaka recordings bamaze recordinga era kasasaniddeyo ku mikutu ja internet okuli Facebook okuli Twitter abantu bakasharinze ku WhatsApp era kagoyinze viral munaku justice nebbiri. Bantu bangi bareactinze ku video eno era war nyini evuddeyo ku Saturday yavuddeyo na issuing press statement oba giyite public apology ne yetondera abalabi bayo bonna nga wolabaawo ne yetondera abalabi bayo bonna abalabye ekintu ekyo kubanga TV abantu bagira babanje omuli abaana abato abazadde abatudde ne family zaabwe mu mayumba gaabwe abantu bonna buli omu gy'abaali so kyabadde kya buswavu nnyo era abavuddeyo ne beetonda ne balaga nti nno bennyamivu era bejjusa lwaki kyabaddewo nenga tekyabadde kigenderere. Bantu bangi bavuddeyo ne bakola reaction zaabwe ngera bamanyi naye nga ebisinga tubizije ku Twitter. Reactions ziri ku Twitter. Ono yagambye Samson Kasumba after getting to know that NTV hosts masturbators nga omulaba yeyise Wags Jose bangi ono yavuddeyo n'agamba yeyise certified freak yavuddeyo n'agamba omusajja okulaga waya ye live ku NTV Mix Show kye bayita live wire asking for a blind friend. Bantu bangi bavuddeyo n'ateekayo akafaananyi n'agamba NTV just showed porn. If you missed that's how you will miss heaven. NTV Mix Show eyo hashtag. Bangi bavuddeyo ne reaction zaabwe naye nga mbufunzi kiki kyabaddewo tekyabadde kigenderere. NTV yavuddeyo ne yeetonda era nesuubiza okugoberera nga amateeka ga UCC geteekawo agatakkirizibwa buseegu kulagibwa ku TV naye nga kyekyo katambikeeko tusobola kalaga era wetubisse omukulu oyo weyabaddaali. Webale nnyo osobola subscribinga osobola okulikinga okomentinga n'okusharinga channel yaffe kuba bingi bye tukyaleeta.